Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasiramu bannange mwenna mwebale kusiiba saba wakitiibwa Allah omulimu gwaffe agukkirize insha Allah. Nyimiridde mu kamera eno nange ng'omusiraamu era nga nkwatibwako nga njagala kwogera ku Mufuti Sabbane Mubajje. Seeka Mufuti Sabbane Mubajje twatandise okulaba nti banne baagala kumulayiza addemu abeere mufuti wa Uganda, naye ng'emyaka gye gyaweddeko constitution y'obusiraamu bwetyo bwegamba nti emyaka 7 yitaawo n'omulala gyaweerezeeko. Mufuti waffe tukusaba odde ebbali mu mutima mulungi, mufuti waffe tukusaba odde ebbali mu mutima mulungi n'abalala baweerezeeko. Siima ekyo Allah kye yakuteekateekera ate akuwangaazizza emyaka n'agikutuusaako okuva mu 2000 kati tuli mu 2025, emyaka 20 Allah ng'akutadde mu ntebe. Siimako n'abalala baweerezeeko. Tuleke kusika mugwa ng'Abasiraamu, tuleke kusika mugwa ng'Abasiraamu, kubanga Allah bw'abanga yatulondayo nga ffe be yalondayo mu nsi, tuyigirize empisa ennungi, tuziyize empisa ennungi, tulagire okukola obulungi. Beera kyakulabirako waggulu eyo gy'oli, entebe ogiveemu ate omusiraamu omulala agitwale. Constitution bwetyo bwegamba. Nze bwentyo bwe mbadde nsaba, bwentyo bwe mbadde nkola ki, bwe mbadde nsaba n'abalala baweerezeeko, kubanga tetusobola kuweereza mirembe gyonna. Oweerezaako ky'oweereza n'abalala ne baweerezaako. Naye sirabangako Bishop Nogu yali akutte ku bisubi, sirabangako Bishop n'omu yali akutte ku bisubi, era abaabulayo emyezi bwezi nga bateekateeka omulala ng'abeera wali nga bamusiibula nga Bishop omulala ajja. Nabe ekyawe weekito bwe kigamba ate n'avaawo nga musiimu ng'akkiriza constitution bwetyo bwegamba. Lwaki onafuye eyaffe? Nsaba busabi oveewo. Ne bannaabo abalowooza nti bw'onooba ovuddewo tebajja kulya, Allah waali yaliisa, kubanga waliwo abakutembeeta baga nti awo omusajja waffe talina gy'alaga. Naye ng'era bw'ovaawo era bajja kubeerawo, bwe baba nga bo bakyasobola okuweereza, kubanga akawaayiro kalabika kakwata ggwe ali waggulu. Bwe baba nga bo bakyasobola okuweereza basigalewo bakole n'abantu abalala, bwe kinaba nga nteekateeka bwetyo bweri bakole n'omulala anajja. Naye nga tukusaba otuweemu nga constitution y'obusiraamu bwegamba. Tolemerawo, tolemerawo Seeka Mubajje, tolemerawo. Waltafati saako bisaaki, kubanga kaseera ako basoma aya n'owulira nga n'olutiko lukuyiye. Waliwo akaseera ng'entumbwe bagigasse ku ntumbwe. Waltafati saako bisaaki, ng'entumbwe bagigasse ku ntumbwe. Olagawa ila rabbika yawmaizil masaak, oyolekera eri Mukama wo Allah tabaraka wa ta'ala. Fa asaddaka ala swalla, tuyinza okuteekamu abo bagamba nti wali otuuseeyo olyoka otutiise ne kabbuli. Mwe baseeka ffe tetulina yirimu,
naye akatono ennyaako wallahi k'osoma oba k'olinawo okwonywerera n'ogaa nti Allah eyo aya omusajja agikusomera waltafati ssaako bissaaki entumbwe nga bagikasse ku ntumbwe buddalako amaddi zaalika tokyalina kigambo buli kimu bakolera kikolera. Nayongera Allah naga nti era rabbika yawmaizi lilmasaaki oyolekere eri mukamawo Allah tabaraka wa taala fa asaddaka ala swalla nino omanye ekyo ne weewaŋŋamya oyolekere eri mukamawo Allah tabaraka wa taala. Sisobola ga nti oli mu abo abaga nti wali otuuseeyo, si byange bya Qur'an ekitabo kya mukama waffe Allah tabaraka wa taala bw'atyo bw'agamba entumbwe nga bagigasse ku ntumbwe akaseera ako okamanyi siima ogende mukama wo musisinkane naye ogenda kubeera nga omugamba otya oba nze ali mu kamera ngenda kubeera nga mugamba ntya seeka wange nsaaza wali ku muzikiti atera okutugamba nga atudde ku kituuti awo nti singa ogendera wano Allah omugamba oti, singa ogendera wano oyinza kumugamba otya ebigambo ng'ebyo bitukwatako ebyo oyinza mugamba otya naye nga ddala ogenda okwebalabalamu ng'entanda tewali ne Allah n'asigala ng'akyakutadde wakuwadde chance oyongere ku mirimo gyo. Mufti Mubajje oweereza kyoweerezaako kimala mu mutima mulungi waamu chance n'abalala tetwagala tubeere nga ne bana ab'omupiira okulonda ne kutuuka n'adibaga n'afunayo abantu baawo 7-8 sima nti ate 6 gumulonze 2 balonze sima biki kubanga ne mu mupiira gwaffe bwe bwe biri oba naawe walala simanyi naye nakugambye nti babbisopu wano constitution yaabwe baga nti emyaka bwegitidde ebbali era bisopu n'avaawo mu mbeera ennungi talina gwasse naye mugwa n'ahandinga ofisi eri munne gwabeera ddidde mu bigere. Lwaki ekyaffe kikaluba? Zonna accountability alkalati malkalati wama adraka malkalati wafuna otya emaali wagisansanya otya? Ninga ffe tuli bamuuje ne aya ne bwebeeremu bwetyo omusajja n'agikusomera n'agikuvuunulira bw'oyongera okugenda mu maaso ekyamazima buliko akaboozi naye mwe musomye ku bitabo buli kimu mukimanyi. Allah yabasaasira naye obusiraamu bwe bubeera nga buga nti emyaka 75 vaawo banna abakutembeeta bajja kusigala balya okusinga okukusaba kulayize era twebaza omulamuzi eyagenda nti byonna biyimirire basooke beekenneenye ddala bwe kibeera nga kyekituufudde ebbali obusiraamu butambule n'abalala babutambuze kubanga si ggwe wali mumufuti nti ggwe wasooka. Seeka Ssemakula wali Allah yamutwala musaasire oba waliwo n'abalala besimanyi naye nga Seeka Ssemakula gwe nkyamanyeeko mpozi naawe naye baaliwo Allah yabajjawo ekiseera kituuse naawe Mufuti Mubajje debbali tuweemu weebali abaagala okuweereza ate nga nabo balungi oba nga ggwe oba n'okusinga. Nolwekyo nze kyembadde nsaba Mufuti Mubajje tuweemu nga constitution y'obusiraamu bwegamba ebintu mu ababimanyi niwe banaatulaba ku mativi mu makamera nga tusika omuguwa nti olemedde mu ntebe ogenda kusiga kifaananyi ki. Nolwekyo nva waggulu namaliriza nga nsaba Mufuti Mubajje
odde ebbali n'abalala basobole okubeera nga baweereza. Assalamu alaikum warahmatullahi